Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe nga tutunuulira eddagala eryo liyitibwa akanzironziro keeko ke bayita akanzironziro. Akanzironziro ako nno ddagala kkulu nnyo ate ddungi nnyo. Mu ddagala eritereeza ensusu z'abaana oba eddagala erirongoosa ensusu oba eriziyiza ensusu obutalumbibwa ndwadde zisumbuwa ensusu, akanzironziro ako ddagala nnyo nnyo ku baana abawere, abakula wamu n'abantu abakulu. Akanzironziro ako kakulu nnyo. Oba okola ekyogero ky'omwana omuwere tekasaanye kubulamu, beera ng'okateekamu. Ofuna bubajjo oba tugamba obukutakuta obw'okungulu obwo wamu n'ebikoola. Bw'oba osobodde okufuna n'emirandira nagyo gikola bulungi nnyo, obigatta wamu n'osekkula n'oggyamu ensaano. Ensaano eyo n'ogisengejja bulungi n'ogiteeka mu bizigo n'obeera nga weesiiga. Kakulu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisumbuwa olususu. Ate era ne mu kyogero okafumbiramu, ofuna bibajjo n'ebikoola. Bw'oba osobodde osologattamu n'emirandira n'okasekulira mu ddagala eryo ly'ogenda okukolamu ekyogero. N'akanzironziro kagenda bulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere, omulenzi n'omuwala, kagendamu bulungi nnyo. N'olwekyo beera ng'oketegereza keeko. Bw'oba okoze ekyogero fuba okulaba ng'okateekamu. Kalwanyisa endwadde ezirumba olususu, endwadde ez'enjawulo ezitera okusumbuwa abaana abawere wamu n'abaana abo abakuzeekuze wamu n'abakulu. Akanzironziro kajja bayamba bulungi nnyo. Bwe kati bwe kafaanana nga bw'okalaba beera ng'oketegereza. Kanoonye osobola okakolamu ensaano n'ogiteeka mu bizigo n'obeera ng'osiiga abaana bo okuuma ensusu zaabwe nga zirabika bulungi nnyo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.